Omulabi waffe omulungi nkwaniza nnyo nate wano ku Bukedde TV mu kaseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Wabaddewo okukendeera mu nkuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, era betunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga ng'omukuubo gw'enkuba gwongedde okuseeseetuka nga gudda mu bugwanjuba bwa ssemazinga wa Africa, ekireeseewo enkuba okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubirayo enkuba okutonnya mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe, amasekkati n'ebitundu ebimu ebyetoolodde ennyanja Nalubaale. Wabula yo mu bugwanjuba awamu ne mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubira nti akasana kajja keera kwaka. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka, era olw'eggulu tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, nga n'awamu ejja kuba nga yeetobeseemu okubwatuka okw'eggulu. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29 mu kitundu ekyo ekyekaseese, so nga ate mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 28. Ate olwo yo mu nsozi ez'e ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 24. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku Bukedde TV. N'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu okutuusaako embeera y'obudde. Nze Lubega Michael.